basebo ne banyaba bali mukutulaba akadde kano mbanirizaako wano tuli ku First Hotel e Matuga. Ensonga yitulese wano lwaleero kwe kubanga Maama Fiina ali wano okutangaza ku nsonga z'omuyimbi Ronalad Alimpa. Muganda affe Alimpa yafuna akabenje era nga akyali mukosefu mu ddwaliro erimu mu bitundu by'e Gayaza. Era akabenje ke kamwako kafiira mu mwannyinaffe Grace omuyimbi n'omuntu omulala. Maama Fiina nga yomumanyi enkola ye adduukirira abalina omwasirizi n'abatalina mwasirizi, abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa. So tasosolamu nga adduukirira abantu, adduukirira abantu nga tatunuulidde mu ddiini ya muntu oba kika kye oba muziro oba regioni y'eggwanga Uganda gy'ava, wabula akudduukirira nga ggwe ng'omuntu. So Maama Fiina yadduukirira Alimpa from the word go, era ng'essente Maama Fiina ze yasooka okuwa era zaaleetamu obuzibu ne batabukaawo enjuyi ez'enjawulo okwali muganda affe Ndugga ne Alimpa. Maama Fiina n'atakomaoko n'ateekayo ssente mu ddwaliro okuli okulya okuli okunywa okujjanjaba Alimpa n'omusasulira kye bayita private ward oba private wing mu ddwaliro. Byonna n'abikola. Wazira wayise ebbanga libadde ggere ne wavaawo ebigambo nga bifubutuka mu mukadde azaala Alimpa nti yamutyoboola n'amulengezza n'amugamba ebintu byali bingi nnyo kyakwata ku Maama Fiina n'abantu ab'enjawulo. Era Maama Fiina yafuna amasimu gaali mangi nnyo nga bamugamba nti ate omuntu gw'odduukirira ate atyobodde maama we ate kino ate kiri. So Maama Fiina abadde tubbize ng'alina emirimu gy'akwasaganya mingi nnyo atalinaawo kadde. Olwaleero lwafunye akadde ajje atangaaze nsonga za Alimpa. Of course radios ez'enjawulo ne TVs ez'enjawulo zaamukubira essimu ne bafuna bufunyi eddoboozi lye. Leero lwafunye time n'agamba kajje akkaatirize ku nsonga eno eddakiika 2-3. Maama wange omulungi tukwanirizaako nnyonnyola abantu stand yo ku nsonga za Alimpa. Wakoma kuki, oli kuki, ozzaako ki? Bibyo bintu bisatu. Ekisookera ddala Ibra nkwaniriza ne bannamawere mwenna. Ensonga ndowooza y'abantu abambuuza ki ekikwatagana Alimpa. Era nga ne bombuuza kikyozzaako kiki wakomako. Uganda eno efugibwa bamaama. Maama yakeera ku makya n'amanyi omwana bw'anaasula, yakeera ku makya n'amanyi omwana we bw'anaalya, yakeera ku makya ne bw'oba okedde ku makya ng'ogenze eruzira maama yalwana. Ekintu kye bayita maama kiba tekyetaaga kyogerako n'okiddamu emirundi mingi. Maama wa Alimpa bwe yafuna obuzibu bwonna bwonna gye tutajja kudda mabega, omukyalo yaliwo era gwe mbadde nkolagana naye, gwe mbadde mbeerawo naye, obujjanjabi bwonna gwe mbadde mbukwasa okuva nga Alimpa tannategeera nga akyali mu kkoma mpaka kati watuukidde kuba kati okugulu akusitula akutambuza akola buli kimu kati kuba kati watuuse olaba atuula n'ataakaka akasobola okugjayo eŋŋumi akube maama. N'akwata bulooka kuba omukyala ŋŋamba maama nti yatuuka n'okwata bulooka gye baalinga luli bamuzizika n'agikwata naga kati njikuba bika okiraba. So nendaba nga kisusse maama gwe twateesa naye okujja omwana oyo eMulago kubanga eMulago bali bagenda muteekamu ebyuma. Abantu abasinga banyooma enzijanjaba yaffe eno eyabalibaawo naye ng'ate ekolerawo ekola nnyo. Ne mmusabayo ne mmuleeta maama naye manya jjagaana maama n'agakasa omwana nga banga ateredde ne tugende waabalibaawo ne tufuna enju ddala ennene mwe basobola okubeera. Alimpa gy'ajja obusungu obutandika okunywa enjaga obusibumangi yabujja kuba newankubadde omuntu alina omuze alina waatuuka n'asooka ayimiriza omuze ogwo n'amala okutereera. So nafuna simu ya maama nze saagendera ku bigambo ng'abantu abalala. Simu ya maama yeyankubira okuva mu kamwa ke nga ŋŋamba nti maama bw'oba olina engeri yonna gy'oyinza okukolamu Alimpa ono okukakasa nti ddala ndi maama gikole. Alimpa yeegase n'omukazi ne Nazaala ne Sezaala bonna. Alimpa jjanjabwa Sezaala, jjanjabwa Nazaala, jjanjabwa mukyala we. Bakeera ku makya ne bamugwira emisokoto gy'enjaga ne bagyetaawo n'anywa.
omusawo ya recommending anti bwe mukungeri jayinza okuwona amangu simanyi kubanga ne dokita Munyina mukubire simu ne muzenaga nti yes bajinywa yagamba nti esobola muwo obulamu amangu ndoza abanywi benjaga bayina katonda wabonekera n'abagamba nti kati bwokozesa kino osobola okubeera bwoti kati mama mukulwana ennyo ajja omwana kunjaga asooka awone ate yafunamu buki buzibu kati nange nensalawo neŋŋamba no Alimpa mwana waffe tuzaala muzaale wootuukira ogamba maama wo nti akweteze bulijjo nkulaba onneetega mukazi gwo nneetega ebintu bye sibitegeera anti omulaba bwagazi y'amagulu gamba maama wo Maama Fiina wangi Alimpa yagamba atya nyina amuzaala ye yakugamba bino byotugamba byenjogera bulijjo nkulaba onneetega bulijjo nkulaba nakumanya dda nti onneegomba onneegwanyiza mukazi gwe laba nowagazi y'amagulu omulaba maama wakuzaala so nekimpitirako omukazi ng'ali mu mazzi gakaaba nange neefuna obusungu ng'omuzadde naye nga bbiru za Alimpa zonna nali ndazisasula mu ddwaliro wabali baawo era bali baawo tabanja Alimpa naye nenjagala nviire ku Alimpa nti maama bw'abanga yamwetega abakadde bonna ekipendo ky'abakadde buli asembera Alimpa oyinza okuba omukola ki kamwetega so ng'abakyala bonna ne babeera banyiivu bannakazadde b'eggwanga Alimpa simanyi oba yaliko kikyamu ki simanyi oba yaliko kizibu ki naye nze ndowooza ekyandibadde kimukolera mu budde buno kwe kuvayo okwetonda kubanga abantu bayimbira bonna bakyala abasinga obungi be batera okuwagira industry gye mulimu okitegeera kati olwalaba okuwona ku maama n'omuvoola olwaleero omuzadde ali esawudi tajja kukkirizaamu omuzadde ali ekaba tajja kukkirizaamu so Alimpa mbadde nsaba yeesonyiwe ku byakozesa ate ayite maama we yeetonde mu lujjudde yeetondere naffe bamaama b'eggwanga bw'anaamala okukikola nja kulaba ate kyenzizaako nga maama we kuba kati njogera mu kitiira nga maama we kuba ffenna tuli bamaama abatulaba bagala okumanya obuyambi bwe wawa Alimpa bugenda paka ddi bukoma ddi obuyambi eddwaliro lyabali baawo ekyomukisa omulungi naye nasasula biruzi zonna naye nga buli wiiki nina okubawa ssente z'emmere ssente ez'okukozesa era ebintu ebyetaagisa infact we bayokanira ne maama we naye nakasindika emiliyoni ya ssente kati obuyambi buno bwabali baawo bukyatambula kubanga ssente zasasulwa simanyi oba mu maaso alina kyanaaba yeetaaza ekirala bali baawo kyanaamusaba naye nasasula kati mu budde buno wakati wange enkolagana yange ne Alimpa ey'obujjanjabi ey'okukola ennyimba nga bwe nali musuubiza njagala akola ennyimba nga mmeka ezimuzza ku maapu kuba twali tugambye mugwe 11 ogwo nga guggwako afune ennyimba zafulumye oba nga 2 muteekeremu akasente katono bw'ayimiridde tebukyaliwo bw'ayimiridde abatulaba SB4 ye yaleeta Alimpa sinti ye yamujja mu kyalo but he discovered him n'amuleeta mu mawulire ffenna nga tetunnaba kutandika kukola interviews ku Alimpa SB4 yasookera ddala leero nsombedde omuwuliza omulwaddewo muwuliza naye nze kyennuma kubanga mama waffe yamwagala nze nasooka okumwagala ku TikTok namwagala mami kumba katambi yakalabye nengamba muvubuka nyimbidde namunsaba okyalayo era yasooka omugula ssente ku first way bwenyini wetuli yali Easter Monday namugula millions yasooka omugula ssente ezisajja tutambulira awo naye obulwadde buno bwebayolesa ekkala za Alimpa tetumanyi oba biragaladagala oba kkala z'entuufu oba gambo kyanumye twakukolako ku interview week ewedde nagamba nti amulese kyanuma comments mwegayirire gezezaako okugayira mami waffe Alimpa amuddira oba kyetumanyi nti mama oli muzadde oba omuweyo chance omuwulirizeko ku saidi ye oba otuleko naye you never know ibula ekisinga obukulu mu nsi ze nabagamba teri muntu yenna asobola kubeererawo nakwagala kusinga nnyo kakuzaala
kati nze ne bwenkola ne ngamba nti mpadde Alimpa Kampala yonna mulabye bulabi simanyi gyavudde na nnyina amuzaala simanyi mbonaabona omukazi gyanyumyamu agamba nti kitaabwe yamusuulira abaana abo omukazi n'atandika okugenda ku bizinga nga bwapakasa okulaba nga ayimirizawo b'Alimpa ya kati ate Alimpa n'akimuvuma nti kyeva omusajja we kusuulawo nakyo yakimulangira taate ndaba nno eraba kyeva ne taata gwoyita yakusuulawo emyaka 17 waddiba onneetega nnyina amuzaala musimu eyo gye yakkubira wawulira omukyala yali mu mbeera ki maziga kubanga nze ebiseera ebisinga ndi okukwata amasimu yakuba n'akubira abawala kati mpaka omwana lwe yaŋŋamba no maama walimpa akaaba simanyi lwaki akaaba ayagala kwogera nawe lwamugobe yamugoba kiro abasiibizza njala kati enkeera lwagamba nti yatugobye ne tukwate kwentudde ewaka baali abo bakyala babiri maama Teddy ne maama walimpa mwennyini bonna n'abagobawo lwalina lwa Sande ndowooza nze nenjogera naye ku lwokubiri ng'omukazi akaaba gwe n'ovuma nnyoko n'omulangira nga tomanyi nnaku lwaki yakeera ku makya n'alemu obufumbo omukyala n'amugamba nti nalemu obufumbo ku lwammwe nasalawo ne sibasuula omusajja nandeka munjune nga kangume nkuza abaana bange Alimpa gwe first born wange mbadde n'essuubi nti bw'oliba okuze nja kukakanya obulamu bwange mbe nga nteredde nange ku ssaawa eno Alimpa weerabidde obuvuma bwa malaaya oba okitegeera omukyalo oyo bannamawulire bwe nasamba okwogana naye namugamba ave mu kamera ng'ebigambo byayinza okusiikulira Alimpa ayinza okuba nga ne bw'aba ayimbye ng'ayimbidde ku kyalo nga tasobola kufuna bantu babiri ng'ebigambo ebyo bingi namugamba va mu kamera weesonyiwa Alimpa nze ngenda kulwanagana Alimpa yeetonde naye kiri gyali bw'aba teyeetonze kiri gyali Alimpa bw'aba teyeetonze Katonda ajja mulabula omanyi olulimi lw'omuzadde luno abantu ebiseera ebisinga bagaba banduga bansiraanya bakola no lubi nnyo okusinga eddogo so abantu tebakimanyi ogambi okonye ku nsonga y'okuba nti najjanjabibwa nnyazaala we ssezaala we kwegamba obukugu bwonna bwadda ku ddwaliro nazaala agamba mbuyitalabangayo baseegunga bati mbusezaala mulaasi nazaala mulaasi ono bw'agita ono n'agikwata okitegeera kikitegeeza naye tukkirize bannange waliwo omuntu ajjanjabibwa kati gwe Ibula oyinza okujjanjabibwa nazaalawo mu ddwaliro tekisoboka kyekyo kye batugamba nti omulembe gwa balaasi babategeeza abo ndowooza bebe baali kati olwalaba ogenda ewabali baabo bajja kunnyonnyola buli kimu kyonna nabo ojja basangawo nze ebigambo mbijja ku nnyina amuzaala era nze okuva lwe yaŋŋamba saddayo kugenda wabali baawo kulaba mwana oyo kujjako nakubira bali baawo ne munnyonnyola naŋŋamba omukyala byakunywedde byonna biki bituufu naye nga ffe abazadde mu nsi tusonyiwa nga SB4 bw'agambye nti osobola okusonyiwa naye kikyakozeewo ku maama omwetondera nyumirwa nnyo nga nkedde ku makya nga maama yankubidde essimu nti omwana tumusonyiwe kubanga gwe yakosa kubanza Alimpa tanvumangako naye nyumirwa nnyo maama nga yankubidde essimu naga tusonyiwe omwana okusinga omwana okuŋŋamba nti nsonyiwa maama atuule Masaka gyali agambe nti mukazi munnange ono alinga tali muzadde namusindira ennaku naye teyalaba bye nnakola ki bye namukaabira so Alimpa yeetondere maama we amusonyiwe agamba famire temwagala kuba bwa serebu we baagala kutta feemu ye kati bakamiliyoni bagambe bati famire y'amayanja yeekola etya famire eziriwa ne ziyimuse eziyimba tonnayimba na nnyimba 5 n'ebigambo by'oyimba oluusi nawe tonnabitegeera oba okitegeera Maama Fiina omuntu atulaba ebweru yoyinza munnyonnyola otya enneeyisa y'abatutumufu gwe because teri mututumufu wano atakutuukiriddeeko omuli bannabyabufuzi omuli abayimbi abazannyi b'emizannyo enneeyisa yaabwe disipulini yaabwe ogyogerako ki ekisooka abantu bakyuka ya obulamu bw'ensi eno simanyi Katonda bwe yakutonda mitima gy'abantu
Ibolo lwayo tudde naye wano naye bw'obeerako eddaala akadaala si ddaala k'olinnya bw'oti n'owalampa ekikomere ekyo kasitepu kamu gw'omanya nti kiwedde mu dduniya muno. Tomanya nti oba eriyo okuggwa, tomanya nti oba eriyo okuyigirizibwa, tomanya nti eriyo okusomesa, tomanya nti eriyo okuwabulwa, tomanya nti eriyo ensi okukuba mu maaso, tomanya kyekiri mu Uganda wano. Nti ebiseera ebisinga abantu ndowooza sijja bayita ate nti kubonaabona nnyo kwaffe tubonyeebonyeeko nnyo naye ne tumanyi tubeera abantu kati erinnya tulikoze emyaka 27 tulina erinnya tetukyuka twasigala bwe tuli naye ndowooza oba maalo oba kiki nti omuntu olumala okubuuka ku ddaala gwe ly'omusuubiramu nga tannabuuka bigere bisatu alowooza tajja kuddawa olwomu n'abantu bakisusa be baleetera abantu abo okukyuka batya bakisusa batya olwajjo badde nsonzire mwalabi eki pulogulaamu ya Sanyuka yabaddeyo ku weekend si ya Ani yabadde sabula yono Keizi gyakola yabadde ne batte ng'ali ne n'omwami ani omwami ani ono Sendi nga boogera nti omuyimbi bw'ayimba n'ageza yeesimbawo n'agadde neesimbyewo ku kifo ky'obuyimbi n'awangula zino muziyitani zino empaka alaba nti yayimbira Uganda yonna okiraba kumbe nedda n'ekibiina ekimuyisa akiyimbiremu baba mu training etulina kutambula butalabaga yayina obbategeerera so Uganda eno weetuuse nti mwe muli abantu olwayirabira n'emitwalo 5 nagana n'obukadde 5 nayongerako 0 ye muntu akeera ku makya n'apangisa emmotoka n'agivugana ng'emmotoka baginsedde ya $3 million gati balina mupiira sente zegula Uganda eno mwe muli omuyimbi akeera ku makya n'apangisa apartment n'aga apartment zammenya nga nzizimba nazireka bannamawulire mukwano gwa Ibrahim kati nze osuubidde zaakulaba ewaffe ekyabazala giwandika mwekuba bonna Seeguya yasomba wano omuyimbi Seeguya gwatasomye nga taliiyo omuntu akeera ku makya nayingira ekikomere n'agamba ekikomera kyange wano mu Uganda omuyimbi atuuze nga Seeguya si yasombe taliiyo njagala tusomera ina basama Seeguya yabaleeta wane Uganda temumanyi muntu okuvira ddala ku muyimbi asookera ddala Seeguya yasomba baserebu boolaba simanyi abasama batuuse nti bazimansa ti bano $1 million simanyi kamera ya Seeguya eyo ekikola okiraba kati bw'ogamba okwewaana okw'abantu nti olwaleero ondaze ekikomera nti wazimba ondaze emmotoka ovuga ya $5 million mu kyalo ze ne bakanyama 6 gye bakuzaala otuuse waka badduse bakwetedde akatebe otudde okajjadde okugenda okubuuza ku bakadde be bajja okubuuza batandise okukuuma kati njagala ombwire mukadde walina musango kyokujja nagati mwana wange sekitooleko ffe tuli eno ku kawunga kubanga olaze vibe eraga nti sente zikwaki ozirina ate era gwe mwennyini olaze n'abantu beesimbye eri sayidi ne sayidi nti oli sereebu simanyi kiwuka kibagwa mukadde nze ndi wano nzekka naye okuba nti bwemufuna ku kanya lwaki muba n'aba bayimiridde eno n'eno maama nina kyenjagala okwebuuza si yenna eyisayo esoose mu ddwaliro naye mulago ennyini yafuna obutakanya n'abasawo era wakimanyako ensonga lwaki abasawo bagoba mugoba emulago ye dokita bali baawo agamba biri bitya enjaga eno ye yalina obakyapambalasi mu kugulu kati ndowooza naturally nga Alimpa ayinza okuba nga talina mpisa nga emyaka gimutawaanya omanyi waliwo emyaka gituukira ne gikuwuuba ejyaana egyo si mikulu Kaiza ali tokuba nnyo Kaiza okuba nnyo naye mwana ali mu myaka 26 ndowooza naye bali baawo ndowooza engeri gye nasitula Alimpa ne mutwala bali baawo ekitiibwa kyampa Ampa district in fact senga baamugoba dda kubanga bye bikola tebabikkiririzaamu naye okubanga namuteekayo tebasobola mugoba baamulekawo ne bamuwa ekitiibwa nti muntu wa Maama Fiina oba okiraba naye nga si kikola kyabali baawo nti akkiriza mu njaga eyo nti omulwadde agenda ewe n'anywaki kuba waliwo n'abalwadde abalala be baawe biki ebitanda nze ndowooza Alimpa nga ye omuntu alinamu kyabulamu eiza mu buto nga teyafuna kubuulirirwa kunene nnyo oba nga lino erinnya lyafunye waliwo ali emabega
nganzo omulaguzi ngalwa muri emabega ayagala omusuula amutulidde ku lubugo amutulidde ali ku nnyanja aseeya kana akakima ke bagamba awo nedda ngalwa amutulidde omanyi teri wano kintu kitonde kirogo nga muyimbi teri wano kitonde kirogo nga muntu gwe bayita muyimbi naye akatandika okuyimba eggulo limu asibira wa Maama Fiina naye akatandika okuyimba omwezi hiti zibuze kati bwe balaba omuntu avaayo balwana ddene gyava unaalagawa ulagawa jangu batuzanga kaddole oba okitegeera kati nakyo tulina kitunuulira Uganda we yatuuse tukyafuba tukwerigamba nti omale gayimba olw'okuba oyimba nnyo olowooze nti onaagenda mu maaso Uganda kati Uganda ekulemberwa ddogo ekiwulira so embeera yeeyo but of course Maama Fiina ng'omuzadde tumanyi tajja kulekerera Alimpa tosobola muvaamu Alimpa mutabani wo so yembeera eyo agamba oti ono omulaba yogenda mu jimbi by the way kantuuse n'omukisa guno nfunidde wano omukisa guno badde nkunoonya kantuuse omukisa guno okwebaza SB4 Media ayagala okulabika obulungi jjukira endabikayo kyekitiibwa kyo kwasagana ne Ekigi Smile Beauty Parlor abasangibwa Ntinda opposite Middle East Restaurant bakola facial bakola pedicure bakola manicure basala enviiri basiba enviiri bakola makeup wabagole n'omuntu sekinomu beekwate buli kimu kitambule bulungi babayise ba Ekigi Smile Beauty Parlor Ntinda opposite Middle East Restaurant banywanyi bafa baganda hardware store Ntinda basangibwa ku Reed Complex shop number eri A19 ground floor mujja okubanga obasanga okulira na Kampala Independent Hospital babayise Bagandi Hardware Store nga baleese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna tugezeeko tojja kubanga wejjusa ate nga yo Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaza maali y'abasuubuzi from China to Kampala Sankago Shipping Company asubulire Uganda n'asubulire China weekwate aba Sankago kwe kuddibwamuko era nga bano bw'obagezaako tojja kubanga wejjusa buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nnyo nkujjukiza gwe ayina tiles ezaguba ayina pavers ezaguba ayina amategula agaguba oba agakaddiyeemu nga gakutteko enkonge n'enfufu n'ebigwa mu kkowe eryo banywanyi baffe aba Asa 5-star cleaning company bazze okugogola aba Asa bakubire ku namba y'essimu bajje baku cleaningire tiles pavers amategula sofa sets naawe alina ekizimbe kyo ng'onoonya cleaning company etagenda gubya kizimbe kwatagana ba Asa 5-star cleaning services bacleaninga offices bacleaninga apartments bacleaninga malls bacleaninga arcades osobola okubapangisa ne mukola contract ne bayonja ekizimbe kyo ebbanga lyonna lye mbamukaanyizaako babayise ba Asa 5-star cleaning services kyetutte ani agoba ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo nyo gye bali kuma nyo weerabidde ekitaata sekukulu etuusi nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nnyonyi maama naawe eno tikiti ya nnyonyi banafa ba Africa One Tours and Travel bategeseyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno nfudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno yetaani Africa One Tours and Travel eteesa olugendo lw'omu nsi entukuvu mu Misiri ne Isirayiri okuva nga 27 Maachi okutuusa nga 8 Apuli 2023 ebifo by'okulambula bingi omuli Mount Sinai Beselehemu Nazaresi n'ebifo ebirala olugendo luno muli mu return air ticket accommodation ya 5-star full board travel insurance ebisale bya visa okulya n'okuyingira mu bifo ebitukuvu byonna weereza muzaddewo oba senior citizen yena gwandyagadde omu bookingire oba ojje ku office ku mwaliro gw'okubiri Catherine House Muyenga Tank Hill Road. Africa One Tours and Travel, let the senior citizens walk in the steps of Jesus.